po jako akawuwo. Ekibuga ky'Entebbe kimanyiddwa nnyo okubeera omulyango gw'eggwanga Uganda nabwe kityo ky'ekifo ekisaanye okuyoyotebwa kumpi buli kadde. Luli navaamu nawulira n'obusungu Prime Minister Nabbanja ng'alina baakutte we yagenda e Kasese ku bintu bye babba. Ate omukulembeze yaliko omukulembeze VP n'agamba nti genda mpola. That was an intimidation. Ekyennyamiza kwe kubeera nti ekibuga kino kikyalimu okusoomoozebwa okw'amaanyi omuli ensonga za kasasiro wamu n'ebintu ebirala bingi. Wano wazze simanyi nti obazze mu kifo kituufu kubanga tubeera ku TV, tubeera ku marediyo, abantu nga babba ssente mpitirivu. Bw'abadde asinkanyeemu bakansala b'ekitundu kino kaliisoliiso wa gavumenti Betty Kamya mu kwongera okunoonyereza bamulombojjedde ebimu ku bisibye enguzi mu kibuga Ntebbe. Abali b'enguzi bali ddala ku ludda olulinnanye pulezidenti kyembadde nsaba nti kyetaaga pulezidenti yegobako abantu abo kuba okutandika okubalwanyisa naffe tusobole okuwanisa enguzi eno wansi mu bantu. Mu bimu ku bimugambiddwa kwe kubadde ensimbi obuwanana obwaweebwayo okukola zikabuyonjo ez'olukale mu kitundu kino nga we twogerera ezimu tezikyakola. Pulezidenti yennyini yalina okuvaayo kubanga omusajja yavaayo n'okwerangirira bye ettaka lya banne naye agamba nti even if you report me to God ekyo kiyinza okuba nga kizibu nnyo. Mu mwaka gwa 2019 kabuyonjo zino zaakolebwa ng'ekyennyamiza kwe kubeera ng'ezimu tezikyakola zaggalwawo gamba ng'eya Children's Park nga n'ezo ezikola ziri mu mbeera mbi. Bwe twatandika okulwanyisa enguzi tugirwanyise nga tusinziira ku abo abalinanye pulezidenti kubanga nga ffe abakulembeze abawagira ekibiina ekiri mu buyinza buli webeera mu bantu bagamba nti abali b'enguzi balinanye pulezidenti Museveni ate nange kyenyinza okuba nga nkola ki nzikiriza kubanga abasinga obungi abali b'enguzi tulaba nga bali mu ministries ate zibabawaamu emirimu. Wakyaliwo ne zikabuyonjo ezaafuulibwa ennyumba ezisulwamu ekintu ekyoleka enkola y'emirimu gaddibengalye nga bakansala we bategeezezza era bano bennyamivu olw'engaba ya zikontrakiti nga bakizuula nti zino ziweebwa kampuni ezibeera ziduumudde ensimbi olwo nno ezibeera n'emiwendo egya wansi ne zirekebwawo. Kiri wano Ntebbe oba wabula kiri all over Uganda. Akakiiko kano ekyamazima kagaba bakwatagana ne contracts committee ne bawa contract y'omuntu nga sente ziri waggulu. Ekyokulabirako ne weesanga oli ng'agenda kuzimba toilet gy'olabira ddala tesobola kuweza miliyoni 2 naye ne bagiteekako miliyoni 10. Tulina obulumi okubeera ng'ebintu byonna n'okubeera nga development egaanye mu ggwanga lyattu Uganda bitandikira eyo mu procurement ne contracts committee. Mu kwanukula Betty Kamya ategeezezza nga bw'agenda okunoonyereza ku nsonga ya zikabuyonjo okutandika ne sabbiiti ejja wamu n'okwemulugunya okulala mu kitundu kino era n'akakasa nti oyo yenna anaakwatibwa mu nsonga zino ez'okukola emirimu gaddibengalye wa kuvunaanibwa. Okugaba contracts za toilet ennya kwalimu emivuyo era ne mbasuubiza nti byengenda okutandikirawo next week ngenda kinoonyerezaako era nja kinoonyerezaako era tujja kuba nga tuwafirwa. Twasinkana ne Ssaabalamuzi naye ffe twakimubuulira nti abantu baagala omuntu alidde enguzi abonerezebwe nabo bamatire sisi kumusaba miliyoni 10 ng'ate anaasigala ku mulimu ng'akola. Betty Kamya era ategeeza nti wakutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ku nsonga eno okulaba ng'obuli bw'enguzi bumalibwawo. Twalangirira nti olutalo luno olw'okumalawo obuli bw'enguzi n'obulyake tulina okulutwala mu bantu wansi kubanga lubadde lulwanirwa eno waggulu ate abalwana eno waggulu ate balwanyisa bannaabwe baganda bwe bategeeregana b'ekinywi kati bano abantu abansi abanyigirizibwa ne baba nga olutalo tebaluliimu ate nga be bannannyini lutalo. Kitegeerekese nti waliwo ebiteeso ebyandibadde eby'omugaso ebisuulibwa mu kasero oluvannyuma lw'okwagala okusooka okugulirirwa kw'abakansala okubiwagira ekintu oba olyawo nakyo ekyongedde nnyo okusiba enguzi mu buweereza bw'eggwanga lyattu. Kye twagala omuntu akozesa ssente z'omuwoomusolo abantu balekerawo okumutiitiibya n'okumukubira mu ngalo kubanga ageze mu kanisa n'awaayo ssente esinga obungi bwagenda ku mufu yasinga okuwa ssente bwagenda mu bbaala nga kati bagiggalewo nze omugagga akoze eki atuuse abantu balekerawo okukubira ebyo mu ngalo wabula beebuuze omusaala gwono gusobola okugula ebintu ebyo. Kanyike Kevinizi
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Kubanga waliwo abantu bangi bakwata ne bamugaa nti komyawo miliyoni 10 ate n'asigala ku muliro. Twakirwezinze ne Ssaabalamuzi era alaga nti agenda kitunulamu